Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is your brother Abdulaziz Sechito informing you, all our listeners, and those who may feel concerned that King Faiz will be a senior secondary school found in Mchana Town Council, 1 kilometer off Namtamba Road, is the source of this product and therefore reserves all rights to prohibit duplication of the same. It is our prayer that you listen carefully to the foreign translations of the Holy Quran to Laganda by Sheikh Ismail Sulaiman Kata. However, all access in this product to remain exceptional original to us, and we therefore chose to take full responsibility for such. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Onogouliza ya muganda wa Sechito Abdulaziz ategeeza abawuliriza baffe mwenna n'abanawulira nga bakwatiddwako nti omulimu gw'okukyusa ekitabo kya Allah ekitukuvu Quran okukiza mu maloboozi mu Uganda nga bwe guli katambi kano kwakolebwa mukadde waffe Sheikh Ismail Sulaiman Nkata okuva ku King Faiz Islamic Senior Secondary School erisangibwa mu Mityana Town Council kilomita emu okutte oluguudo oludde Namutamba. Tusaba Allah akusobozesa okuwuliriza obulungi n'obwegendereza wabula tukutegeeza nti ebyo byonna byonna osanga biwa byekatambi kano si bigenderere. Ne ku lw'ensonga eyo oba ku lw'ensonga y'okwebula tukusaba bw'oba osobodde otuukire ku nnamba zino 0772 9475998 oba 0772 37936 oba 0702 37936 bw'oba tosobodde tukusaba ku lw'okutegeera ebisingawo obuuze ku bamaseeka mu kitundu abalabika nga bakusinga okumanya. Webale nnyo. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة إبراهيم الله يجتandika ng'agamba nti alif lam ra twaga nti Allahu a'lam bimurade Allah yasinga okumanya ekiruubirirwa kye n'ekigendererwa mu kusirisa ennyukuta ezo nga bwe twakiraba nti oluusi atandika essuula n'ennyukuta emu nga bwe yagamba mu suratul qalam nun mu ssuula endala n'agamba nti qaf oluusi asirisa n'ennyukuta bbiri nga bwe yagamba mu suratu taha yasin oluusi n'akikola mu nnyukuta ssatu alif lam mim alif lam ra. Kitaabun ekitabo kino Qur'ani anzalnaahu twakissa eri ggwe nabbi Muhammadi anzalnaahu ilayka twakissa gy'oli ggwe nabiyuna Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama obeere ng'okikozesa ki litukhrija annaasa min adh-dhulumaat obeere ng'ojja abantu mu bizikiza by'obutamanya Allah subhanahu wa ta'ala ebyali bibabuutikidde nga tebamanyi kituufu kya kusinza era nga tebamanyi Allah subhanahu wa ta'ala butya bw'alina okusinzibwa mu butuufu bw'okusinzibwa obajje mu gazikiza agaali gababuutikidde amangi mu bikwatagana n'okutegeera Allah ila nuuri obalage ekitangaala eky'obusiraamu biidhni rabbihim olw'okukkiriza kwa Allah subhanahu wa ta'ala oyo mulezi waabwe obeere ng'obatwala ng'obalagirira ila siraatil azizi alhamid babeere nga badde eri ekkubo eggolokofu eryo erina abatuusa eri Allah oyo ow'obuyinza oyo w'amaanyi atawangulwa alhamid atenderezebwa era yeebazibwa ebitonde byonna mu kutwalira awamu. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد.
الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض الله سبحانه وتعالى ينني برينتو ينبري مقرون موسي وويل نيوكوبا وويل أرسنير ومريرويت وويل أكبنا بنا للكافرين kuli beryabo abawakanya Qur'ani kuli beryabo abatakiriza mateeka ga Allah abatakiriza dini busiramu kubeera nga bagigoberera babasiramuka min adabin shadid ekigendo kubeera ekibonerezo ebiwoobe ebyo bagenda kubifuna abatakiriza ebigenda okubeeramu ekibonerezo ekiyitirivu eky'obulumi obw'ekika ekyawaggulu ku lunaku lw'enkomerero. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة أبا بسزيو وكواغرا نوكتيتي بيوكوليرو بلامو بينسينو nebabeera nga beerabiridde ddala okukolera obulamu bwa akhira ne basukkulumya obulamu bw'ensi eno ne bubaliira ebiseera obulamu bw'ensi eno ne bubeera nga bwe bubaliiridde ssente zaabwe n'ebirowoozo nga babukolerera nga abatajja kuvaako ne babeera nga beerabiridde ddala era basudde mu gguluka okukolerera obulamu bwa akhira wayasudduuna an sabilillah ne babeera nga ate bakola kaweefube ow'okuteeka emisanvu mu kkubo lya Allah ويبغونها عوجا nga banoonya okubeera nti ekkubo eryo baliteekamu amakoona abantu babeere nga bava ku mulamwa babeere nga bagoberera obwo obulema obuteekeddwa ku kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. ulaika fi dalalin ba'id abantu abo bali mu bubuzi obwewala ennyo abaagala okubeera nga bawugula abantu babakyamya okuva ku kkubo eggolokofu Allah subhanahu wa ta'ala lyaleetedde abaddu be ne babeera nga bo baagala baliteekeko ekkubo lya Allah obuwakatirwa baliteekeko ekkubo lya Allah obukobo obulabika nti bukyamya abantu kubanga bubeera buteebagana n'endowooza zaabwe bubeera buteebagana n'ekyo kye baagala. Allah subhanahu wa ta'ala abagambye mmwe abatakkiriza ababeera nga ekkubo lya Allah mwagala okubeera nti mulikyamya ne muwugula abantu basobole okugoberera ebyo ebiteebagana n'endowooza zammwe abalaganyisizza ekibonerezo ekiruma n'okubeera mu biwoobe ku lunaku lw'enkomerero. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء يهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. وما أرسلنا فاستتمانغا من رسول مبكينا إلا كجاكو بتوالي تتميا فاناناتيا بلسان قومه nga tumutuma n'olulimi lw'abantu be ng'ayogera olulimi abantu be lwe boogera basobole okubeera nga bategeera bulungi amateeka ga Allah liyubayyina lahum abeere nga abannyonnyola bulungi bategeere kubanga abeera mwana muzaale mu bo era olulimi alutegeera bulungi ng'era nabo bamutegeera bulungi nga bamufuna buli kyonna ky'ayagala okubategeeza ne babeera nga bakitegeera bulungi olw'okubeera nti bakwatagana mu lulimi. fayudillu llahu man yasha naye Allah yabuzanga era abuza gw'ayagadde awamu n'okubeera nti ensonga zonna ziba zitegeerekeka bulungi. wayahdi man yasha n'abeera nga aluŋŋamya gw'aba ayagadde. wahuwa al-azizu ya Allah yatawangulibwa al-hakimu Allah atakola nsobi buli kyonna kyakola akikola mu kifo ekisaanidde ate era nga tawangulwa ku ekyo kyaba asazeewo tewali ayinza kubeera nti waggulu we waliwo omuntu omulala ajulira oba waliyo okujulira oluvannyuma lw'okubeera nti alamudde. awo tutegeera bulungi nnyo nti abantu balina okubeera nga beenyumiririza mu nnimi zaabwe Allah subhanahu wa ta'ala ze yabawa kubanga bannabbi bonna abajja ku nsi kuno baali nga bajja n'ennimi zaabwe era nga mwe basabira era nga mwe bategeerera Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala n'aleeta nabbi eyali omuwarabu mu bannabbi bonna yali nabiyuna Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama. naye ba Ibrahimu baayogeranga ennimi zaabwe, ba Muusa baayogeranga ennimi zaabwe, ba Isa baayogeranga ennimi zaabwe nga bwe bategeerera Allah, nga bwe bakolera da'wa, nga bwe basabira Allah. Kale n'omuntu asaanye kunyooma lulimi lwe
singa abadde nga tasobodde kufuna sheekha amusabira dduwa yali badde nga olulimi lwalukozesa n'abeera ng'asaba Allah subhanahu wa ta'ala kubanga Allah yenna nnyini nnimi era kimu ku yayogera ebiraga obuyinza bwe ku kimu kye yayogera ekiraga obubonero obukulu okubeera nti tulina ennimi ez'enjawulo kale omuntu tasaanye kubeera ng'anyooma olulimi lwe n'abeera ng'agaana okwesabira olw'okubeera nti tamanyi olulimi Luwarabu. Allah akutegeezezza nti bannabbi abaayita tebaali nga bawarabu bajja nga n'ennimi z'abantu b'ekitundu kyabwe ne babeera nga mwe bakolera emikolo gyonna Allah subhanahu wa ta'ala gye yabanga yagadde babeere nga bagikola. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولقد أرسلنا موسى مزنا فتواتما موسى بآياتنا نتموامتيكا غفي أن أخرج قومك جندو وبيرينغو جابانتو من الظلمات مبزكي الزبيالي ببوتك الدبيو بتمنى الله إلى النور ببيرينغا بغندي يتانغاري شكتكير الله ngabwe baali bannyonyoddwa mu kitabo kya Musa Tawrat wadhakkiruhum wabajjukize biayami llah ennaku za Allah subhanahu wa ta'ala nnyingi ze yabayisaamu ezaali ez'ebizibu. Allah subhanahu wa ta'ala yabawonya Firaawo okubatulugunya n'abeera nga Allah subhanahu wa ta'ala abasomosezza ennyanja ate bwe baamala okusomoka Allah n'abawa manna wa salwa n'abawa ebyokulya n'abawa ebyokunywa ne babeera nga baali mu kiseera ekyetaaga okunywa n'agamba Musa alayhi salaamu akube n'omuggo gw'ejjinja ne lijja livaamu ensulo oba ne lijja livaamu ensulo 12 ng'ebika byabwe era bwe byali 12 bajjukize ebiseera ebyali ebikulu ennyo Allah bwe yajja abayisa mu bizibu. Inna mazima ddala fi dhalika mu ekyo ky'onooba obajjukiza la ayatin mujja kubeeramu obubonero bwe bajja okutunuulira balabe nti Allah subhanahu wa ta'ala yali abaagala nnyo era yali nga mu kubaagala alina kyabanoonyaamu kubeera nga bamutegeera. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti obubonero obwo bujja kubayamba naye bujja kusinga kuyamba likulli sabbarin buli yenna alabika nti mugumiikiriza ekisukkiridde shakuron ate yeebaza n'ayitiriza ajja kubeera nga yeebaza kubanga Allah subhanahu wa ta'ala abantu abo yabateekako ebyamagero bingi nnyo ate nga babiraba n'amaaso gaabwe. Allah subhanahu wa ta'ala agambye Musa abajjukize gye nvudde waabwe engeri gye bazze batambulamu Allah subhanahu wa ta'ala ng'abayisa mu bizibu ebyali bibatuusibwako Firawuna. وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ قال موسى لقومه جكرا موسى ويقام بابانتو به اذكروا مجكري نعمة الله عليكم إكينجرا الله تياتيككم ببني إسرائيل إذ أنجاكم ندل مجكرا كثيرا ويبون يزا من آل فرعون أبانتو بفراو يسومونكم سوء العذاب أبابا لبابا توساكو nga babakombya ku bika by'ebibonerezo eby'enjawulo nga babazinya endubaali nga babatulugunya mu ngeri ez'enjawulo. wayudhabbihuna abnaakum baasalanga abaana bammwe abalenzi ne babatta olw'okutya okubeera nti abalenzi abo bayinza okubajjako obufuzi. wayastahyuuna nisaakum ne balikawo abaana bammwe abawala basobole okubakolera obwa hawusigaalo nga batulugunyizibwa mu ngeri ez'ebika eby'enjawulo. wa fi dhalikum nemwe ekyo nno Allah subhanahu wa ta'ala yabajjukiza mu gye nvudde wammwe balaa'un min rabbikum azim mwalimu ekigezo ekyali kiva eri omulezi wammwe Allah ekirabika nti kyali kinene nnyo. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وإذ تأذن ربكم مجكر الله سبحانه وتعالى ملزوا مبيرانجر كاتنا بغامبا
la in shakartum singa munabeera abeebaza la azidannakum nange ndi tayali okubeera nti nja kubongera wala in kafartum naye singa muneeyisa mu ngeri y'ekikafiiri obuteebaza ne mutasobola kubeera nga mwebaza Allah subhanahu wa ta'ala byabatuusizzaako n'ebyo baabawadde inna adhabi mukimanye nti ekibonerezo kyange ku muntu ateebaza la shadid kiyitirivu era kikaawu nnyo eri oyo Allah subhanahu wa ta'ala waali bakikombezzaako. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وقال موسى يقام abantu be in takfuru singa munasalawo okubeera nga muli bakafiri antum waman fil ardi jami'an mmwe kennyini n'abo abali mu nsi bonna nga basazeewo okubeera nti tebajja kwebaza Allah subhanahu wa ta'ala byengera byabawadde ne babeera nga basazeewo okweyisa mu mbeera ey'ekikafiiri etabaamu kwebaza fa inna allaha mazima mukimanye nti Allah subhanahu wa ta'ala laghaniyun mugagga nnyo talina kye yeeguya gye muli so mmwe mulina obwetaavu gyali hamidun atenderezebwa era yeebazibwa ebitonde ebitali mmwe bingi mu bantu mulimu amamwebaza mu bitonde ebirala mulimu ebyebaza mu binyonyi mulimu ebyebaza ebyennyanja byebaza Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti singa munaaba muganye okwebaza mwe kennyini ababani Israil n'abali mu nsi bonna ne basalawo ne beekobaanira Allah ne bagaana okumwebaza talina kyasalwa ate bwe bamwebaza talina kye yeeyongerako Allah kubanga mugagga ate yeebazibwa ebintu bingi nnyo mu bitonde bye. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم تجابتوكا nga kamawulire g'abantu abaaliwo nga mmwe simunnabeerawo qawmi nuuhin gamba ng'abantu abaali ku mulembe gwa Nuuhu abazikirira amataba abakkiriza ne bawona nga bawonera mu lyato wa aadin abantu ba aadin abaadi abaatumibwa nabbi waabwe yali ayitibwa Huudu amawulire gaabo tegakutuuka nga keera tomanyi bintu bwe byatambula ku bantu b'omulembe ogwo wa Samuudu n'abasamuudu abaatumibwa nabbi waabwe nga yali muganda waabwe ayitibwa Saalih tomanyangako biki byabagwako walladhiina min ba'dihim abo be twogedde batono naye ejjukira nti oluvannyuma lwabwe waaliyo era abalala bangi abajja waawo la ya'lamuhum illa Allah teri asobola kubategeera muwendo gwabwe okujjako Allah subhanahu wa ta'ala yekka y'abamanyi ate era bw'aba tabakubuulidde era tojja kubategeera. Jaa'atuhum rusuluhum bilbayinaati ababaka baabwe baabajjiranga nga babaleetedde obunnyonnyofu obubalagira ddala nti baviiri Allah subhanahu wa ta'ala faraddu aydiyahum fi afwaahihim ne baddira emikono gyabwe ne bagibuutikira ku mimwa gyabwe ne basalawo obutabaako kye boogera wadde okukkiriza nga kabonero akalagira ddala nti baali bagugubye okubeerako kye bakkiriza wadde okubeerako kye bakkaanya ne bannabbi abo abaali bazze okubeera nga babasomesa eddiini ya Allah ne basalawo okubasiriikirira ne bagamba nti ebigambo byabwe feka tusirike boogere balikoowa. Waqaalu ne batuuka n'okugamba inna kafarna bima ursiltum bihi mazima ffe tuwakanyiza ddala ebyo bye mutumiddwa nabyo okubireeta gye tuli ng'abakafiri bwe baddamu bannabbi baabwe. Wa inna mazima era ddala ffe lafi shakkin tulinamu okubuusabuusa n'obutali bumativu mimma tad'unana ilayhi murib mu ebyo bye mutukoowa olugenda gye biri mu butuufu tulina obutali bumativu tulina okubeera nga tulina n'okubuusabuusa ku ebyo bye mutuyitira okubeera nti nno tubeere nga tubigoberera tuve ku nzikiriza yaffe ey'ennono ey'abakadde baffe gye baaliko ffe situli bamativu n'ebyo bye muleese. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا
مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت رسلهم ababaka babaddangamu ababaka baabwe abaalinga mu biseera ebyo nga balimbisibwa nabo beerwanangako ne babeera nga baddamu abantu abo abaabalimbisanga ne babagamba afillahi shakkun bannange ku Allah subhanahu wa ta'ala kwe mutadde wasiwasi w'okulimbisa mbu temuli bamativu ebikwatagana ne Allah subhanahu wa ta'ala atuwadde obubaka tubeere nga tubaleetera mubeere nga mutereera ebintu byatutumye bimwinamu obutali bumativu fatiri samawati wal ardi nga mukimanyi bulungi nti Allah yatonda eggulu n'ensi yaduukum abakowoola yaghfira lakum abeere nga abasonyiwa min dhunubikum amazambi gammwe wa yuakhirakum abeere nga abawakadde musobole okuwangaala ila ajalin musamma okutuuka buli omu atuuke ku kisanja kye Allah subhanahu wa ta'ala kye yamugerera okuwangaala mu bulamu bw'ensi. Qaalu baddangamu nga bagamba in antum temulimu abatuliko abatukowoola enkya n'eggulo illa okuggyako bwe tuba tubatunuulidde tubalaba basharun mithluna muli bantu buntu abatufaanana temulina njawulo naffe turiduuna mwagala bwagazi antasudduuna okutuwugula n'okututeera emisanvu mu kkubo amma kaana ya'budu abaa'una tuve ku ebyo bakadde baffe ne bajjajjaffe ne bakitaffe bye babadde basinza okumala ebbanga eddene fa'tuuna mutuleetere bwe muba musobola bisultaanin mubiin ebyamagero obwo buyinza obwannamaddala obulaga nti Allah subhanahu wa ta'ala yabawadde obubaka obwo bwe muzze okutuleetera mutuleetereyo ensonga ezimatiza n'ebyamagero eby'enkukunala ebijja otunnyonnyola nti ddala kyemuliko kituufu temupanga bupanzi kwagala kutujja ku bya nnono yaffe. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قالت رسلهم أبابك بابا الدنغم بابا جنبا inna anu mazima festuli illa okujjako nga bwe mwogedde basharun tuli bantu buntu mithlukum abafaanananga mmwe walakinna allaha naye mukimanyi bulungi nti Allah subhanahu wa ta'ala yamunnu ala man yashaa'u min ibadihi ateeka ebyengera bye ebyenjawulo kwoyo gw'aba yagadde mu baddu be wama kaana lana an na'tiyakum bisultaanin illa biiznillah ate tekiri mu buyinza bwaffe era tetukirinaako busobozi okubeera nga tubaleetera ebyo bye mwagala tubaleetera ebikakasa obwannabbi bwaffe okuggyako nga Allah akkiriza singa Allah abakkiriza tusobola okuleeta ebyamagero tusobola okuleeta byonna ebikakasa nti kyetuli kyekyo wa ala Allahi ne ku Allah subhanahu wa ta'ala falyatawakkali almu'minuun abakkiriza gye basaanidde okwesigamira kubanga bwe bamwesigamira babeera nga beesigamidde awali obunywevu obwannamaddala. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. وما لنا ألا نتوكل على الله يبنانك في تبات ويسيغا تسيغا تبات ويسيغا مدير الله سبحانه وتعالى وقد هدانا الله سبحانه وتعالى يمزوك تلنغميا سبلنا ممكوكو غفك تينوكو بيرانغا تقواتا Allah subhanahu wa ta'ala tulungamiza makubo gafaga jotutu sajali nga asimye wala nasdiranna fe waddeyo okubeera nti tujja kuba bagumikiriza ala ma azaitumuna ku binyizo byonna bye munaaba mututuusizzaako naye tujja kuba ku mulamwa wa ala Allahi falyatawakkalil mutawakkilun era ne ku Allah subhanahu wa ta'ala abeesigamira bannamaddala gye bali badde beesigamira kubanga Allah subhanahu wa ta'ala mwesigamira mumalira ebizibu bye. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين.
وقال الذين كفروا